is yours with the parliament nebigena maaso. So mukulu Lusuulwa katonda wamaanyi katonda wa kisa kakati wano Buganda yali erina enkola, the state of Buganda nga Uganda tenaba kubaawo yali erina enkola kati enkola kyewandiise executive mwolina kabaka the prime minister kabaka wawabweru, right? Then ne wabeerawo ne parliament olukiiko lwa Buganda which is the olukiiko lwebanga sigenze mu ndala but you had olukiiko. Sikoze research engeri gye balondanga members of olukiiko but ne leero Buganda ina lukiiko. It has a speaker, executive, the prime ministers or the Katikiro's government etwala yo report. Never teesa. Nsuubira wabeerayo butakkaanya. But singa bakubagana ebikonde ne bakasuka amayinja ne bayomba ne bavu buli omu n'avuma munne then weewuunya. So you can have parliament ne mubaako n'obutakkaanya naye ne muba what you call owekitiibwa nga bwogambye nti owekitiibwa. I think even ministers are called honorable owekitiibwa. So kati kyoleese therefore kiri nti kyebakola si kyekirina okukolebwa kati therefore onoonya ensonga eva ku ki. Did I understand the topic? In other words, kyebakola si kituufu si kyekirina okukolebwa. Can we understand them? Tubategeere tubalumirwe kintu kyabavudde mu ngalo because sibo balina okukola. Kati tugende ku issue of human rights. Butwali mu CA ekintu kya human rights kyali kikulu nnyo. Katuwe kuteeka kwa akakiiko the Human Rights Commission ate keetongole kabeere independent. Naye nga akakiiko ako repoti yaako tekagiwa president. Akakiiko ako repoti yaako kagiwa parliament. Then parliament neegiteesaako. Eyinza okugikiriza eyinza okugigaana. Number 2 n'abakulira ebitongole ebyo including by the way police tosobola kufuuka IGP nga parliament tekukkiriza. And mu biseera bya kale keihura where it was very clear nti yali atoobola eddembe ly'obuntu buli yajjanga bamukkirizanga. I'm looking at parliament as a whole. Situnuulira mbadde sinaakutunuulira duwayi oba groupings eziri mu parliament. So where is the problem? Kakati edda kyetulina okutunuulira ennyo is access to media. Story yo BBS TV egikola etya headline ofuna otya space kati lwe lutalo olusooka. Ekyokubiri ani akola agenda ya media? Who makes the agenda of the media? Kyetulina okunoonya nakyo ekyo ne narrative ya media. Eno topic evudde wa? Evudde mu media house mu BBS oba waliwo akubye essimu n'agamba mugyogereko. Then ekyokusatu kati I will give an example. Basse abateeberezebwa okuba abalambuzi. Abateeberezebwa abalambuzi abafiridde. I'm not sure about abalambuzi. Bateeberezebwa according to bateeberezebwa kuba abalambuzi. Bebagamba nti babadde abalambuzi. Now nagoberedde media houses nga zonna zikigenda kumpola. Naye wano bwe bakuba amasasi Bakaweesi, bwe bakuba amasasi oyo n'obufubuka gwasembayo okukuba the other day ono
abadde blogger Ichuli? Isma. The next minute yali topic on talk shows. Security. Naye kakati zonna ziri zitunula bwezi. So question is therefore waliwo avuga media. Kyova olaba monitor bwe yawandiika ku helicopter gunship ng'egudde oba yagwawa ekyagibwako kyonna mu northern Uganda baagigala. The army attacked it. So kakati oyo akontrollinga media question eri nti ku lwaki ebimu abireka ne biyitawo. Because bw'aba takukkiriza kwogera by the let me tell you some media houses zino zolaba if weyagala nkwena amanya gaazo ze mulowooza nti ziwane n'omwaganya abawakanya Museveni bw'oba ng'owakanya Museveni tezikuwa headline. Aho sikutegeera negenda maaso kubanga media zimanyi zigaba headline okusinziira ku okoze otya amawulire. Yes, naye waliwo awakanya Museveni ng'awakanya Museveni nezitakuwa. Ate ne zifunayo omulala nti awakanya Museveni ne zimuwa. There's a lot of science there. Kakati always kizibu ekyo proliferation of political talent. Rwomushana bw'aba ali kawempe, waliwo omwana ali kawempe yakafuna degree maybe afunye ey'okubiri kakati afuuka atya MP ajjewo my neighbor. Kati aba talina walagira talent ensi emulabe. Right? Because wandabadde alagira talent wandabadde ku rallies ojukana notwali tuyina ebimeeza mambo bado kati nga abantu bajja bateesa abantu ne bakomaga ojali oyo muteesa asobola okuteesa. But now that opportunity teriyo because government yagalawo rallies kati ne wasigala mass communication eri wano kuki eri ku media like the kumutimbagano z'ekiriwo kati. Now therefore bantu babiri abalina access, politicians abaliwo, the acting politicians, ate bwoba wempisa nnyo ate tofuna gap. You don't get space. Oyina okubaawo, oyina oku ekikame kikankirekerawo for the meantime. Then owokubiri is the musician. Because media eyina space nene nnyo for musicians. I'm giving the background why you behave the way you behave. Now, so this MP bw'omala okulondebwa singa nti tubadde tukyalina demokarasiya ng'eggwanga likyatambula nga mu biseera by'abajjajjaffe osinkanya abantu during CA twabeerangawo ne candidates meetings nga mwena mutuula wamu awo ku mmeeza abeesimbyewo mwaya ne mwogera nga electoral commission yereeta population yereeta audience. Kakati bw'ojja bwotyo babusuulwa abatali mu parliament nga balina ensonga be bagenda ku nguudo. Ekyo baleeta ku nguudo media esobole okuwulira ensonga yaabwe egiwandiikeko kati member wa parliament amanye. Others they use lobby, others they use, but mainly that should have been toita activism. Yandibadde for the population eyalonda MPs. Bakole activism, media bapiking, right? Bwe bapikinga MPs bamanye ensonga. Bwe bamanye ensonga bakole ki? Bagiteeseeko. Now where we are in the parliament, I'm assuming nti my neighbor goli majority ngabo muri mu KCCA mu parliament that even the opposition is the majority. I'm even assuming bwe muyisa resolution mu parliament, it doesn't bind the government, it's advisory. Nimbyesibo tekigikakatako kiteka mu nkola badde mutu amagezi they can ignore it. Ne wandireese wakatambyako n'okola resolution n'okola nga eri heavily rank and worded oli ne waba tayagala tagisoma nyange genze ku answered kuri kodi. No, but that's it. Bubanga wali tokimanyi then kati kimanye because that's the position. Bwe mukola resolution is a parliament, they are
advisory. Ngabo bagaba namuganza And that's different. That is different because constitution awegamba ayina obuyinza obugoba yoyo yalonda. The president. Oyalonda. That one is a different matter. But me, I'm looking at Parliament passing a resolution on any matter other than the law. By then, we are almost going to a level. We must take away walinga. Take away walinga. In other words, you are dealing with total collapse. Right? Now, therefore, these MPs bebafuuse aggrieved masses kati balina okukola kyonna ekisoboka mu parliament because bw'oteesa obulungi media tejja kuwandiikako. Mukulu Latifu yalwana nnyo ku Islamic banking, I remember. Naye ng'ate bw'amala okukyogerera parliament eri n'ayogera bannange Islamic banking ate nga yalina okukombawo ku CBS or ku BBS atoddemu okyogerere. Because you see the media want to give you space. Kakati therefore media okuwa space bano balina okubawo batuula tugende tubeeko kye tukola media etuweeki etuwe space. In other words, population yandibadde demonstrating bano bagirabe kakati bano bwe balina okukola demonstration population ebalabe. Oga nti abaka bakola ebyo okulwanisa FGB n'obumenyi bw'amateeka nga bagamba kufuna media space. That's what you're insinuating. You see, all parliaments will always have minorities. All parliaments. Tewali parliament. When have we had a hang parliament? Nti muli babaka 10 mwena muli 5. Muga munsi obo mu Uganda tena ba. Even munsi ntono nnyo parliaments eziri ku level eyo. So there will always be a minority. Kati ne bogenda ne UK